omusajja ono bwe tumukubidde essimu kuba omukazi agambye nti nno ebirabo bye tubimuwe. Naye omusajja netumukubira essimu ne tumugamba nti ebirabo bye tuli mu bireeta. Oli ludda wa tukusanga. Omukazi agambye tukuwe ebirabo bye n'asanyuka. Nze kino sikirabanga. Alright. Oli ku Morris Jordan's K Media. Nze bampita Morris Jordan's Kaweesa. Ndine abakulu bano. Omukulu we bamuyita Aksam. Yo. Eddobo gugundi eyo jongeze waggulu tusobole ofuna light ennungi. Yes. Okay. Tuli wano tubadde twafunye omulimu. Nga bumanyi ffe tuli ba surprising guys. Ffe tuli ba surprisers. We surprise you wherever you want. Tukulumba wonna woli. Era leero tubadde ne client nga atusindise tugende surprising. Ye lwaki nsoko kogera nti muneyanjula. Nze bampita Morris Jordan's Kaweesa. Nze surpriser asooka. Asinga soko chogere ngasinga. Nze bampita Morris Jordan's Kaweesa. Surpriser asinga. Surprising musoke muneyanjula amanyi. Nako. Omulere. One click trumpet ndoza mumanyi. Siva ku team y'ababi. Ne original. Ne Morris Jordan wagwan. Ye yali eri kutukutuku wagonge pola. Omulere asinga one click trumpet. Yo, bampita Aksam. Zabera ku camera. Yeah man. Yo. So, team yaffe. We are the surprisers. But tutambula tukusurprisinga ne bobo ina mwagalwawo. Akola atya mwagalwawo mukyalawo bawo sengawo yongerako girlfriend oyina gwochawa surprising mujjawo oyina gwowalano yatumubira obuyimba obukanga etuli. Yes, kakati olwaleero tubadde tulinawo tutwala surprise naye bibi tutabuseeko bitya. Omukyala yampadde namba nangamba enamba eno gendo surprise ng'omwagalwa wange mugende mu surprise ng'omwagalwa nakotaba akasente ke n'akampa konna simubanja ne tugula bye tuguze n'agula ebirabo ne tubipakinga ebirabo bibalageeko biri awo bibalageeko ebirabo bamanyire ddala nti ebirabo weebiri katubalage ku birabo tubadde tugenda okutwala kino kirabo tubadde tukitwala tosaba okulula kino nakyo kirabo kino kyekimuli kyaffe kyetubadde tugenda okuwa omugole nga mulimu katunyonyole kimu topapa nga mulimu buchokuleti buno obulaga omukwano ogw'ekimmemmette omuhabbati ng'ekimuli kino kyakoleddwa mu red roses kozi kitegeeza kimulaavu jangu clip roses kitegeeza kimulaavu roses mulavu zitegeeza omukwano gw'ekimmemmette ogusembayo danger zone gyolaga owedde danger zone gyolaga owedde nga tuyinamu ne bino nabyo bibino weebiri tubadde tubitwala ku surprise eyo nga on top of that tulina cake yaffe weeri nnyo bulungi nnyo naye twabadde twagidesigninze bulungi tetugenda balaga amannya galiko kuba mujja kumanya for safety twagala tukuume amannya gano kati ezo ze balloon nedda azibikule balloon naye amannya making sure nti gali eyo wuwo batugana ne bwokomaawo kati zo ze balloon zetubadde tutu naye zijjeemu zirabike bulungi balloon zetubadde tutwala tetwagadde balaga amannya ego jjayo amannya sajja amannya gwana guno so tubadde tugenda naye omwami obwedda tumukubira kubanga sawa ziri 11 kati ziri 11 zekawungeezi n'eddakiika 2 omwami obwedda tumukubira twamukubidde kuva saa 6 ng'atugamba nti ndi nateete
mukugamba nti alina teete nti asembera gwe tugenda okusurprisinga nga tugamba alina teete kati ne tuddamu ne tugamba omukyala nti omwami atugambye alina teete so nze mbadde ndi ntebe weyangambire ku 6 nti alina teete nga tugenda kusisinkana Mmengo nze nenva entebe nentuuka Mmengo ku saawa zibadde nga 8 kwadewo kajjaamu ne mukubira mukubidde nangamba nti ali mukujja tanatuuka imagine nze mvuze kuva ntebe yabadde wano na teete naye nze ow'entebe nze musosa okutuuka wano kakati bwayogedde ekyo nimugamba kamulinde nziramu ne mukubira ng'essimu teriiko nziramu ne mukubira ng'essimu agijjeeko ne mukubira ng'essimu eri busy omukyala ne mugamba yogera n'omwami wo kubanga simufuna bwangambye nti simufuna n'amukubira bwamukubidde naddamu nankubira omukyala naye nga nkubira ali mu maziga ngamba Morris omwami oyo alabika alina musajja mulala alaka alina mukyala mulala kuba mukubira angamba nti obwedda ngamba nzija tatu naawe wenyini aganye okutuukako nange kenyini bwe mukubira kati takyankwata mugambye n'omugamba kuba bulijjo twekubira video calls mugambye n'omugamba kankukubire ku video call aganye okukwata video call kiraga ki kitegeeza ki aganye okukwata video call kitegeeza aganye okukwata video call kitegeeza ki yalinga ono so omukyala bambi ali maziga omukyala ali maziga saawa zino ali mu kukaaba agamba nti omwami ono bujjo bekubira video call ng'akwata kikisooka kyo kati lwaki aganye okukwata ku lwaleero ali mu kisododo lwaki leero aganye okukwata video call ekyokubiri omukyala ono kubanga omwami twamutrikinga bwe tuti waliwo ekisiige omukyala era yakozesa n'ekisiige kino ekifaananyi kipaint kiba painting of paintings naye nga kisabike kati kyetwakola omukyala ne mugamba nti omanyi ekifaananyi ekyo gwe kimuwe kimusindikire omugambe nti waliwo agenda okinona kati nze mba mukubira nti nze ngenda okunona kipainti ekyo nti kyange oba kitegedde omukyala oyo omwami oyo aganye otukwata n'omukubuzaabuza okungi obusungu nze bwe nnina bumu obusungu bwe nnina bumu nti olwaleero osobola okubeera nga anyway sijja kugusalira musajja in the first place lwaki no aksa mfa usoko tubulire mu kaseera kano olaba obuzibu buli kwani ku musajja oba ku mukazi bombi batya omukyala yenga ye kale yayagala bambi bawe kati ate alimu neri excitement ya surprise nayagala bawe kitambula kati yo omusajja ate ye mutumbaavu maye abasajja tuli basiru kuba wabanga oli yakitegedde nti kuba akimanyi buno budde akimanyi nti surprise kalina okujja mu buli mbeera lwaki omuntu omukalubiriza obulamu muntu mugambe ndi wano naye opalapalanya mu buli mbeera baba balina omanya nti olibira naye obanga toli mu ekyo kye balowooza omuntu ogenda mukakasaki kiba kizibu kitegeera kati one click nyongera okubajjukiza bana abasajja sembera one click abasajja tulekera obwenzi banete kale tubukole naye nga si nnyo bakazi baffe tetubayiwaayo tetubanyiiza bana omukazi tazikawo ono ne bakutuma omukazi ow'okuwasa ogenda eggulu ku bigere nga tofunye omukazi asobola kufumba n'akwagala naye omukazi bwaba yewedde yakutta akasente ke asanyusa omwami tate gwe n'omulaga
ja agwamani tulina kyo ngamba naffe abazokukola twagala kasente naye tetusesema wadde ekikumi tugenda neza mullo inshallah barakallahu fiki mungu yagaba so nze kyendabamu mu kino nti okwagala kubaawo ate ffenna twatondebwa kwagalwa n'okwagala naye nze kale sijja kusooka kiteeka ku musajja ono in the first place nti mwenzi nti oba abadde na mukazi mulala though embuzaabuza gy'abadde abuzaabuza nawe kuleetera okulowooza ebingi kubanga nze yasimbudde nga ndi ntebe ku ssaawa 6 nentuuka emunyonyo nga nzijidde mu jaamu awo nentuuka emunyonyo kubeka jansi nsanzeewo jaamu nga mungi nentuuka wano Emmengo ku ssaawa 8 bw'oŋŋamba otya nti yabadde nateete tonnatuuka Mmengo ekyo kimu ekyokubiri bwe mbadde nkuba essimu y'omusajja ono omukazi sibimugambye naye mbadde nkuba essimu y'omusajja ono nga mu background omanyi bw'oba ovuga ne bw'oba mu taxi ne bw'oba ki environment eri mu background etegeerekeka nawe kinnyini oba owulira ekyamazima embeera omusajja ono gy'abaddemu ebadde relaxed nga waali alaga relaxed kati ekyo nze sikigambye mukyala naye ate omukyala yakiŋŋambye naŋŋamba naye Morris omwami ono bwe mukubira andaga nti waali wasirifu nnyo ate aŋŋamba ali mu kutambula naye mpulira wasirifu nnyo nebweru mpulirawo obwana nga bwomanyi nti ku mizigo obwana bwo bubeerawo wabweru bubulekana okitegeera kati bwonna bube kati busiru yasire bukomyewo ewaka ssaawa zino wasaawa zigenda mu 12 bukomyewo kati mbutuufu gwe bw'oŋŋamba nti oli mu kuvuga oba oli mu taxi oba oli ku booda ate nenkukubira nga ate mu background mbutuufu mpulira relaxed ekyamaze omukyalo ono okulowooza okufunamu second thought oyinza obutamunenya osobola obutamunenya oba mukitegeera abantu nakifunyedde obwenzi kibi nnyo kibi tubawe ekitiibwa kuba eri embwa ya Sharon yanyiiza Sharon siri kusonyiwa abakazi tubawe ekitiibwa tubaagale naye ate nammwe bannyinaze nammwe mbagamba sitera bagamba naye just ngenda bagamba for today oba it might be my first time to talk to you mugende mpola just be slow nga naffe bwe tuba slow mube slow fekeke tugenda jirya nnyo naze obuwoowo nzaabutwa n'obuwoowo tugenda bwekuba n'obuwoowo tugenda bwekuba so nebo wa boda tutwale kubanga omusajja ono bwe tumukubidde essimu kuba omukazi agambye nti nno ebirabo bye tubimuwe naye omusajja netumukubira essimu netumugamba nti ebirabo bye tuli mu bireeta oli ludda watukusanga omukazi agambye tukuwa ebirabo bye n'asanyuka era kati saawa zino ali mukuba masimu ndowooza ali mutubuuza ebirabo byange mubireeta ddi oba ndi mukusindika wa booda kati mulaba mutya tumugoberere tulabe omusajja waali n'omusajja tumulabeko tulabe oyo omusajja gwe tukulabeko tukulage ensi tugende tumugoberere kankwata wa booda tugende tugoberere omusajja nammwe mumulabeko omusajja ali mu kukaabya omukazi kazi ali eyo ali mu maziga nye basajja mmwe naye musajja gwe sigamba basajja mmwe naye musajja gwe one click nawe omusajja omwagala omusajja simusiimye wadde nze abakazi Sharon era tulina katema mukatambule buli wamu soko tuwe Sharon yakolaki Sharon yakolaki embwa eyo sana kutuga otuuka okutukola baba nena mwe bannange bwatuuka wano gwe olwatuuka
noyenda nosiba olubuto Shaun yakusiba olubuto olwa Tom Shaun atawuza sibimanyi Shaun yakusiba olubuto olwa Tom tukanga agamba Tom ndi lubutolo musajja kamolimbe Sharon yajja kitegeera Sharon twamusanga ku kenjo ife nalinawo gwe yansibako Sharon lindako ogamba oli Sharon ogamba makaya akatuwe ebyo abakazi be nasa nasinga mufane mugwa Sharon gwe yamwesiba Sharon gwe wamwesibako Sharon yali ali kubibye yali mu bakery yesewe yamusaba ennamba gwe wamusaba ennamba Sharon Sharon singofa bubi kale katugende tugoberera omusajja ono tulabe gye tubujemnagwera naye nga twagala okwongera obagamba nti banaye mutwongere obulango mutwongere emirimu mutuwe emirimu tusurprisinga abagalwa bonanga bitugambye tusurprisinga abakina baki mukyalawo yes kakaziko mugandawo n'ekirala asoko maleyo betusurprisinga niwe kuba ku mbaga mukazi we tusobola musurprisingirawo n'akalabo nga kolese ne tujja batuyita team vibe tukola ne airport pick up airport pick up airport pick up tujikola musajja ali mukuba nesigena mukwata katumalirize tujje tumugoberere tukola airport pick up gwe oli tukola propose delivery after shower baby shower mwabaina boat cruise tubaawo nnyo tukola buli kimu so nolekyo tunoonyeko ku namba eyo eryawo wansi tukubireko tu inboxing tujje tusurprising omwagalwa aba state house banaita temutuyisako mirimu aba state house